watermelon, ennyanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Njagala kwanirizaako gomulabi waffe omulungi owa Farm Business Uganda. Mwebale mwenna abatugoberera ku bugazi obw'ensi eno. Mwebale tufuula number 1. Sifa abasinga naye bw'otusalawo tulonda kitegeeza tuba tukusingidde abalala bonna. Kakati ndi kulaga ennyaanya zino eno nnimiro ya nnyaanya. Waliwo ensobi ezimu ze njagala twogereko ng'olina okuzeewala ng'omulimi oba ng'olina okuzeewala ng'omulunzi. Eno pulojekiti ya acres 2 ya nnyaanya naye client agenda okugituwa. Omukulu gwe yali awadde yamujja mu kibuga Kampala n'amugamba amanyi nnyo eby'ennyaanya, n'ambulira ebirungi ebiri mu nnyaanya ya direct, n'amulaga. Naye ndi kulaga vidiyo eno si lw'okubeera nga abaana abali okukola b'oli okulaba abaana baffe. Ennyaanya yamugamba agule anso. Ennyaanya eyo sijja kwogera kampuni naye ng'ogimanyi y'Abansanja. N'agenda n'agula ennyaanya eya kampuni oli yamugamba agule anso, n'agenda n'agula ennyaanya ya Safa F1. Teyandibizudde singa tetwagenda kugula awundi. Teyandibitegedde singa tetwagenda kugula awundi okubaako bye tuzuula. Bassebo ne bannyabo, tolimanga nnyaanya, nkiddamu mpulirize, nga tolina mazzi gago oba nga tosimye gago oba ng'ogalina oba nga toliraanye mazzi. Ennyaanya ey'omusana ng'obala katale. Omukazi client ono omuvubuka n'amutomeza ati amulaga nti byonna byangu, mazzi ga kusonda ku bbowa. Mazzi ga kusonda ga kusonda ku bbowa kusomba. N'atakomaawo n'amubala ebidomola nga bifu. Ebidomola 2-5 bifukiridde ng'okozesa wutalingi kaani eba nnimiro. Naye yamulaga nti buli lunaku baafukiranga ebidomola 2-5 ng'amazzi ogasomba ku bbowa. Ne mulaga nga sinnagendayo ne mulaga nti ekyo tekisoboka. Ennyaanya yaganyomera mbu yeetaaga amazzi. Ennyaanya yeetaaga ennaku 3 feed days ono okuva mu ttaka. Experience tugirina oba ya bed oba ya direct yeetaaga ennaku ezi. Olusooka ejja kuzimba lugigwelemu 24 hours, olwokubiri butandika okugira, olwokusatu oba otandise obulaba, olwokuna obuviideyo ddala mu ttaka. Ennyaanya omukebe ng'abaze nti nno n'agenda n'agamba busimi bansaliddeko, n'okozesa bakataala kibi nnyo, n'okubeera ng'olikira nti atafaayo kibi nnyo. Kibi kitya? Kubanga ennyaanya yamugulira ennyaanya eya ekika ekyanga n'agamba ekirala kya nti n'atafaayo, n'amubala omufuulo. Nze natuuse n'okulaba mbu epipa eyasondebwangamu amazzi ogateekamu yagiryangako 2,000.
mu nnaku ntono nnyo gwe yali akola naye n'atugamba nti yaleese smartphone n'amuga yagiguze kakadde. Eriyo abantu kalo sitaani bagenda oleeta bakumalemu obwakataala, bakumalemu ekyejo, oli kubanga okiraba. Abo abantu bw'otunuulira ennimiro eyo twagikuta era busigo oli bula nnaku 3 buubwo ffe twazitaddemu ne mugamba nti ensobi eyasooka okukolebwa, ensobi eyasooka okukolebwa yakulima nnyaanya eno ensobi eyasooka okukolebwa yakulima nnyaanya eno ku lukalu nga talina mazzi. Eyo yensobi eyasooka. Basibo ne bannyabo kira nti ne mugezaako mulaga ko nze tosobola kufuukira ebidomola 200 ng'obijja ku nayikondo okubeera abantu nga mulaga naye nga sinatuuka ku ground byonna mbimugambira sinatuuka yali kunsaba gendayo olabe ko nze ennyaanya bandibanga bagiteeka mu kigimusa direct byonna mbyogera bwe ntyo nga simanyi bwe betwe babikola. Twagenze otuukayo nga omusajja ngamba ennyaanya bagiteeka direct basibo ne banyo newo bakataala waawa okimanya ekigimusa kyokya kuba yamugamba ye ennyaanya zirimisizza nga kalimbi wako kuno ye ng'asimbasime direct kumukuba ssente, kumulya ssente empya n'enkadde. Era ssente z'abantu zibonaabona. Bwe ntuukayo ennimiro eyo era olaba obufaananyi obundoza nga oli okubulaba. Ennyaanya temwamera ennyaanya eka nnamba n'amugaa eri eka 1.5 naye nga kali eka katya amubye ku mutwe direct ne pipa ey'Enkumi 3 gipangisa mugamba nga ya 15,000. Abakozi n'alyoka mukuba ab'empewo abakozi ab'omutwalo n'amugaa nti 2,200. Akadagala oba tugeze nga kaloketi ak'onusu akenda ak'omutwalo n'amulaga nti nno loketi oyo w'omutwalo nti ka 2,000. Bassebo ne bannyabo twansimbye ennimiro ye ennimiro tanisomera mu nnaku 3. Ekizibu ekiriwo nti amazzi gasumbibwa buki naye nga namulaga nengakira nti nenga omuvubuka oli ne mugamba nti togezanga n'ogamba abantu ebitaliiyo ennimiro yiyo tandisomera bana baligifukirayo giraba amazzi gasumba busomi. Ne mugamba akira nti kwata pikiyo yalina piki naye nabyo biwanvu piki egenda esombe nga amazzi nga yo kwa alina piki ng'eri mu kibuga agiwa muntu. Lwaki ndese vidiyo eno? Omuntu gw'okolagana ye alina obukugu mu ebyo by'oyagala okukolera. Alina obukugu mu ebyo by'agenda okukolera. Oba gwe olonda bulonzi muntu kuva eri n'omulonda n'ogamba nti ono nze njagala nkolere kino. Omuntu oyo gw'okozesa alina obukugu mu ekyo, alina obukugu. Omuvubuka yakubye omukazi ssente ezitali ntono. Ennyaanya nga tenaba kumera naye yamukubye miliyoni eka kamu yamukubye miliyoni ezitakka wansi. Sijja teekako bifa naye manya nti omuntu eyagamba nti lima ennyaanya aso n'akugulira safeefu 1 saketi safeefu amanyi sente zaagula n'amuganya eno saketi $220 ezo n'akuba naye ng'aguze safeefu 1. Kozesa omuntu alina obukugu mu ekyo ogenda wona loosi muve mu kupapulukuka. Abantu bagenda bakoza loosi. Musimba mutya eka y'ennyaanya direct abantu 5 nga ye yatakola naye nga nono kuba babadde nga 6 naye nga yayita 5 nono abeera ku ground abantu 6 ne musimba eka y'ennyaanya direct mugisimbire wiiki namba ne mufukirira ennyaanya bali abantu 3 amazzi gajja
ne mufuka ennyanja ebidomola 250 naye ng'ennimiro teggwa. Oli kunfuna bulungi? Oli kuntegeera? Kakati kyendyogezaako okugamba gwali okubeera ng'ondaba ate era ng'ongoberera gwayagala farm business Uganda tize wano twagamba ennyaanya yiisho naye sente ezikubiddwawo ennyaanya egenze milioni zitaka wansi wa 4 naye nga n'okumera yagaana teyamera okwata akasigo n'okateeka mu daapu direct oba kataala waawo nga n'omuntu omulimi akimanyi nti kasooli ono ozzaako ettaka eriwera empeke kukasanikira kamu naye gwe n'okwata akasigo k'ennyaanya n'okateeka mu daapu direct ate n'oziteekako ettaka ng'olinga ateeka ku mpeke y'akasooli oba omutwe gwo guba gulina ekizibu. Omutwe gwo guba gulina ekizibu oba olina ekizibu. So vidiyo eno nga tonnabakola kintu sooka onoonyereze. Abantu abamu abali ebweru bana nti ki niba toli bweru oba ng'obeera ala nnimiro ziri Mbale gwe okolera Kampala oli we 40 olikolera Kampala kola save ku bintu by'ogenda okugula bibakugamba weeyigiriza okuwandiika ne bagamba akalungu ka ssente bwe ziti gwe n'okwata bukwasi ssente omuntu n'atakuweereza nako ku bifaananyi kukulaga nti muna ekyenguze kyekino kale wamugamba gula aso naye wakitakuweereza ku bifaananyi natuuse ne mugamba ebintu bingi bisobola kwogera ku kamera wano bisisobola kwogera oli kubanga okitegere nagamba kira nti bwensalawo okunoonyereza ebintu byonna oyinza okuwunga n'okuwunga namubuulira siriasi konza osobola okuwunga n'okuwunga sonyiweka tuli ku faamu empozirire kookolima mujja tusonyiwamu naye mu ebyo byokka nga naye tulima kuwunga ensigo ebalirwamu akadde kamu 60,000 yeze yamugamba n'amugamba nti ensigo eyo akadde kamu 60,000 ye n'agula safa F1 ensigo ya kampuni emu gyetera otyofyoli osuusuubyamuko mu nsigo zonna zeetunda oli kubanga okiraba. So tusaanidde okwegendereza tusaanidde okubeera nga twegendereza betukolagana nabo. Kera nti yangambye njize Mukama nsomesezza essomo naye ssebo yamutadde mu kiraasi naye nga twaliwo yamulaga kubanga ffe naye yanditweyambisizza okumugulira ebintu ffe twalina buzibu neyanditweyambisizza naye yamubba obwongo n'amukwata obwongo bwati nti nebyaguze nga tamukubira bifaananyi n'ennimiro yokko mulaga nti nga omukazi yangamba nga n'okumpeereza okukuba vidiyo akwata awukawo wamwetolodde awo wakwata oli kubanga okitegeera. So ennimiro yiyo mu nnaku 3 ennimiro yiyo ndozi oliraba yali emaze ommera mu nnaku 2 yali emaze osimbibwa ennaku 2 emaze ofukirirwa nga batuddamu ate fezi endala kitegeeza half acre abantu 2 ne bafukira half acre muli abantu 3 ne quarter acre eganye okuggwa quarter acre kubanga ewiiki nnamba ennaku 7 ennimiro yagaana okukola ki n'alyoka amulaga n'alyoka ayingizamu ebisambizamu bweno balogoosa basibi enkuba basibo ne bannyabo ng'alaba biganye era yanenya nono wakya akubye essimu okutegeeza nti ennyanya ziganye ommera kakati ng'era yagaladdemu abbe era ng'ayagaladdemu abbe era yagaladdemu afere yamunenya wakyo wakubyeyo essimu n'obabuulira gwe tolina bwongo bugamba nti ennyanya emala mu ttaka ennaku 3 yes era abantu abamu bajja gye tuli nga tuyeezi beedi zaffe kubanga tusimbye
ennaku ezo kati gwe wiiki namba n'okwata ey'okubiri ennyanja tennaba kumera n'ogamba omusana amazzi ekire egyofukiridde ago gagenda okuggwamu ng'otandise okubulaba singa oba tozizza nabo tandise obulaba eka namba miliyoni kirala nti namugaye kale ezo singa azituwa tubaako kye tuzikolamu ate ne mugaye singa wazituwa tugenda ffe tubaako kye tuzikolamu kati eno si yeeri eyo gy'oli okulaba ziri tezamererako ddala eno ndala eno ife abagisimbye direct ziri tezamererako ddala bagikwata badde baziteeka mu kigimusa pa wakati mawali bweru ng'oliteekateeka okubaako kyokola naye oba ng'oli mu Uganda naye nga ebintu byo biri wala kolagana n'abantu abalina obukugu bakuwa amagezi oba bakutuuseeko naye ogenda kolagana n'omuntu akola engono yamukoze nti buli kye yakoze kyonna natuuse abasajja basoma amazzi ne batugamba nti ffe twasomba 500 yamuga 2 mmeka bikidomala kya nusu mmeka kyokka nga bo basomberanga nusu mmeka ne bino ebitono ne bino ulira point eno epipa ey' 10,000 yamugamba nga 5 abakozi abasatu nga mugaba abakozi bali 7 abakozi akolera omutwalo gumu ekitundu nga mugaba bakolera 3 kyokka ne bana amazzi ebidomola bitagwayo 15 nga mugaba ebidomola 2,205 bibasombye kyokka ne ku bidomola nga buli kidomola kya nusu 5 kyokka nga bano basomba enusu bimeka bisatu buli kidomola ekidomola nusu bisatu namuga kati oli kulaba ndowooza nti buli kamu ng'akuba enjawulo kyobona nti n'abantu abaliibwe bikizibu okufuna bw'obanga toli oba gwe atatuuka ku faamu yo newe boli Uganda kizibu okulima oba n'olunda n'ofuna wabwe yaŋŋamba mbu yalunda empunu oba embizi teyazifunamu nemubuuza negenda omumenyera nemulaga nandagako ebyo namugamba nga mwewali obuzibu omukozi asobola okuba yeetaaga emitwalo 2 nakuba esimu naga nti nemmere yaweddewo naga nti ate zindi bwe ziti zeetaaga okujjanjaba mugwe n'okwata bukwasa nti oyagala kusevinga faamu yo oyagala sevinga nnimiro yo ate wano waliwo ekirwadde ekiguddemu kati ennyaanya ekanamba okadde nga obuna nga tezikansiwa miliyoni ezo kubanga amazzi gokka bale miliyoni 60,000 ey'ensigo n'agula safa F1 saketi yagula na saketi saketi 8 mama mumanyi bei ya safa va ku safa yamugula mu container village si safa gwoguze ngo mujjo batugeze embaale kuba eyo point nedda wali eri amazzi mitwalo 12 kitundu okumanya ennaku 7 ngate n'emyo tewedde bidoma 205 ku 5 sente mmeka mbu ekemu bagirimira emitwalo 33 abalimi ab'engalo byenjogerako biri mu district y'e Nakaseke kakati Nakaseke ekayo bagirimira emitwalo 3 katukome waneeno tujja tandikirawo ne vidiyo endala. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Abafamu Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti Abafamu Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafamu Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako Abafamu Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.